Yes, all right. Nkulamusizaako nnyo gyonna gy'osinza obanga otuwuliriza oli ku Yugi Update TV. Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo lwatu ne yeegaana ebyogerebwa mu biiru eyakafulumizibwa empya Sovereignty Bill. Biiru eno yakolebwa ey'okubanga eprotectinga eggwanga Uganda okubanga yeefuula kyetwala mu byonna nga yeesalirawo. Kakati Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero abyesambazze. Oli ku Yugi Update TV kosinzira obanga otuwuliriza gwatanatweyungako kirira wansi wali ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Ng'ennaku z'omwezi 3 Apuli omwezi guno gwennyini gwe tulimu, President Yoweri Kaguta Museveni yaliliizinze documents ng'eriko details ne statements era ng'ewandiikiddwa mu ngeri ya bbaluwa ng'agiwandiikidde bannamateeka era n'agyadressinga ng'agamba ejjuddemu okukuntana. Agamba nti the protection of the Sovereignty Bill 2026 mu document gy'awandiise Yoweri Kaguta Museveni ng'abalaga nti nno mulimu okukuntana okw'amaanyi ennyo ng'era yeemulugunya ng'abagamba nti current version gye yabaleka nabo current version gye yalekawo era gye yabakwasa bannamateeka bagende maaso n'ogidiscussinga mu parliament. Mwami Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'akiriminga n'agamba kimumazeeko enviri ku mutwe nga bano si gye bayina era ebyo byabwe bye boogera birala baleme kunsibako biiru eno. Kino kye baaleeta mu parliament ne badiscussingako nti Yoweri Kaguta Museveni baali bamusibako matugambuzi kumuliisango era ng'agamba ye tabimanyiiko, ye amanyi birala nnyo bye yaleka mu biiru eyo. Era wandiise document ng'agenda maaso n'okukiralifayinga ku biki bye yaleka mu biiru eno era n'abo abagenda mu maaso n'okuba nga bagyogerera amafuukule nti eyina beetagetinze ebyo byabwe basala byanjwanjwa. Kakati nno oli ku Yugi Update TV kosinzira obbanga otuwuliriza gwatanatweyungako kirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikoneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Kakati nituba tusimbudde abali emitala w'amayanja gye muli mbatumiddeko nnyo ntegeeza mmwe abali mu diaspora abali e Qatar, Oman, Dubai, USA, UK, Saudi Arabia mwenna twala tugende buli kanyolo ka nsi yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza mbatumiddeko nnyo. Key points ze yapointinzeeko Yoweri Kaguta Museveni mu statement ze yakoze mu document eyareleasingiddwa, agamba yakoonye ku kye bayita original intent ne current draft era yastatinze ng'agamba original proposal ye yali efokasinze ngeri strictly ku policy ya sovereignty ng'era nshuwalinga bannayuganda okubeera independence mu by'obufuzi, mu byenfuna saako ne mu diplomatic decisions making, okusinga okukontrolingibwa ne private financial flows. Yemu ku nsonga gye yasoose okuteeka ku mmeeza ng'agenda mu maaso n'okuvunaana bano abagenda mu maaso n'okukyusa ebyali mu Sovereignty Bill baabijjawa. Agambye ekisooka intendi ekigendererwa kyaffe ekyali mu draft nga tubaga etteeka lino, agamba originally proposal yalimu yali efokasinze ate ng'eri so strict ku policies eziri mu sovereignty nga twagala okwenshuwalinga bannayuganda bonna okubeera independence babeere bakyetwala. Eggwanga lyaffe Uganda libeere lyakyetwala mu by'obufuzi saako n'ebyenfuna saako ne mu diplomatic decision making okusinga okuba nga tukontrolingirwa ne private financial flows. Ng'agamba okusinga okuba nga tugenda maaso n'okuba nga tufugirwa companies ezigenda maaso n'okufugirira omusimbi nga ze zitukontrolinga tubeere ne decision making affe twesalirawo ebyaffe. Naye mu byenfuna aba alimbyemu kubanga bbanga lyonna Uganda mawanga agasinga aga Africa tugalaba nnyo nga ga parasite gadipendinga nnyo ku foreign aids. Kati wagamba nti nno bagenda sigala nga bakyetwala mu byenfuna ekyo aba alimba kitegeezera eno biiru eba nkyamu. Lwaki? Kubanga
tosobola gamba nti nno muleese biiru mwagala kubeera nga mubeera sovereignty mu economic way ate ne musigala nga mukyalina foreign aids eziva mu mawanga ag'ebunaayira, mukyalina diplomatic ties n'amawanga gano ag'ebweru. Kati awo oba otegeeza ki? So eno ebbiiru awo tugikubiramu ddala ebituli ebyamaanyi. Kino nno kiddiridde okubanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni gavumenti ye bagitadde kazito. Leero twalabye Ssaabasajja Kabaka mu Bwakabaka bwa Buganda nga bufulumizza ekiwandiiko ekigenda mu maaso n'okuvumirira sovereignty bill eno eyafulumiziddwa, era ne bagenda mu maaso n'okuba nga bannyonnyola bye bannyonnyodde lwaki bagivumiridde, waaki teyeetaagisa. Nabikuwadde era ngenda kuba nga mbikuddiza osobole okuba nga obifolowinga bulungi nnyo. Tujjukira bulungi nnyo World Bank yavayo n'ekuba etteeka lino erya Uganda era ng'ebagamba nti nno okuggyako nga mwagala obwavu kakongoliro bubalume, mutandike n'okuba nga mweyaguza lujjo, mugende maaso n'okuyisa etteeka eryo erya sovereignty bill, nga mugenda maaso n'okukugira foreign financial services okuyingira eggwanga lya Uganda, saako n'okutunda bannansi bammwe okubabalanga ba foreigners ng'abagwira mu nsi eyaabwe olw'okuba nti nno bali bunaayira gye bagenda opakasa. Era World Bank kino ekikolwa yakivumiridde nnyo. Kakati akazito ne kaba nga katudde ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa. Nagambye ebbiiru eno ebigendererwa byayo newankubadde olaba abali mu kwezo babeenyoola badde eno badde eri. Bbiiru eno yali egendereddwamu kukugira Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze w'ekibiina kya National Platform, aleme kuddamu kwetaayiza wabweru w'eggwanga nti wanaabeerayo ajja kutwalibwa nga atali munnayuganda. Ebizimu ku bbiiru eno n'ekirala nga baagala ekibiina kino ekya National Platform akageri ekiri nti nno gavumenti yagaana kiwa obuyambi ate nga kiri mu ssemateeka ekibiina kino okuba nga kifuna ensimbi okuva mu gavumenti. Kati ekibiina kino kyatandika atofuna obuyambi okuva mu mawanga ag'ebunaayira, era development ekibiina bukyanga kijja mu buyinza oba kijja mu byobufuzi bingi bye kikoze, achievements nnyingi zituuseeko oba oli awo ne gavumenti byetasobodde kukola. Kati nno kino kireeta obujja eri gavumenti negenda maaso n'okuba nga bamuyiyiza basula tebeebase. Yensonga lwaki baasalawo okuyiiya eno sovereignty bill si kuba nga teri nti oba Uganda eyagala kubeera kyetwala, nedda, nga baagala kuba nga bapreventinga presentation n'ebikolwa bya Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nga tebiba affectinga nga bo bannayuganda bagende maaso n'okutuntuza gwe munnayuganda n'okusiba okotta obonebone mu nsi yo nga toyina agamba. Olaba badde bakubonyaabonya bakucunya sovereignty bill tennayita nga nabo bennyini bakimanyi bino babikola n'esi be beefuga aliyo bakama baabwe nene basigala nga babikola nga babituusa ku bannayuganda. Kati olowooza ine etteeka singa lina asayiningibwa nga be beekyetwala mu byenfuna mu byobufuzi. Opposition onoddamu okwasanguza ekigambo n'ekimu, onoddamu okwogerako, kitegeeza lino etteeka lireeteddwa okusweepinga awe to suppress awe opposition mu ggwanga lyattu Uganda, kubanga opposition amaanyi gaayo weebeeyogera tesinziirira ku gavumenti eno eriko oba mu nsi eno. Amaanyi g'opposition gasinziira mu nsi ez'obunaayira be twandiyise ba allies abalabye interest mu nsonga z'opposition. Ekintu ekyo kitegedde. Kakati lino etteeka liba likugira ekintu ekyo, kitegeeza mu Uganda tewagenda kusigalawo ki opposition. Kati wagamba nti no biiru eno yaleeteddwa okubeera nga kwegamba mu byenfuna musigala muli bakyetwala, mu byobufuzi mubeere nga muli bakyetwala, saako ne mu decision making tugenda kubeera bakyetwala tutya nga ne bu company obutini bwe tusobola okukola tetulina equipments, tetulina raw materials zonna zino ezisinga ziva bunaayira. Yuzi wano baakoze crude pipeline oil. Pipeline eno erina okutransportinga amafuta, bagikoze nga n'amafuta ne mu Uganda gye bagasima tegagenda kukolebwamu, tegayinamu refinery, abula gatwalibwa mu ggwanga erya Tanzania. Kyokka ekyewuunyisa nga sente zino ezizimba pipeline eno nnyingi nnyo era zikubisaamu sente ezandikoze refinery wano mu Uganda. Kati oŋŋamba otya nti mugenda kubeera
diplomatic decision making nga tudependingira ku raw materials za mawanga malala. Ekyo nakyo nenkikubamu ebituli nze nenkigaana nganzi. Yayogedde ku economic protection. Bino nno byakoonako agamba bye yaleka mu original proposal ebya bill eno. Ekisooka tukimaze ekya original intent and current draft. Kati ayogedde ku economic protection. Era yagenze maaso n'okukkaatiriza n'okutangaaza nti bill eno teyina ku brokinga foreigners investments. Teyina ku brokinga sente ziva abroad, donations, saako ne religious organization. Kino bakimenyeewo, kyekiri ekibadde mu tteeka nga buli omu kimukwata nga bajja kutwalanga foreign agent. Era yongedde n'atangaaza n'agamba n'ayongera ensonga endala, directive to lawmakers. Kino akinnyonnyodde bw'ati. Museveni agambye aordalinze parliament egende maaso n'okuba nga streaminga line ng'eteekawo bill okuprotectinga policy independence ambye parliament egende maaso n'okulayininga bill eno ng'eprotectinga policies nga kyetwala. Egende maaso n'okuprotectinga policies mu ngeri y'ekyetwala without infringing on, nga temenyeemenye mateeka, nga tebalinaako wadde etteeka n'erimu lye bamenyeemenye. Wano kyaba ategeeza infringing on. Muno nga bawa omwagaanya ogwa freedom of private enterprises transfer. Ndowooza adde balina kyemubuuza ne bye mubuusabuusa, awo wo mba nnyonnyoddewo bulungi. Kansigale nga nkyabatwala mu maaso. Tukyali ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku byakkaatirizza. Akuritisayizinze ku noise. Agenze mu maaso n'okwogera ku nsonga eno mu ngeri bw'eti. Ayogedde ku criticism of the noise. Lwayise olwali ayise noise. Agambye nti nno biiru eno egenda kubanga edifendinga abantu abagenda maaso n'okukola noise n'okushoutinga abali abroad ba foreigners eri ku Uganda. Kati ndowooza kino kyategeeza nti abantu aboogera nga bakulitisayizinga ku gavumenti ku bikyamu byegenda ekola, awo baba bataddeko ekkomo. Tayagala muntu n'omu kwogera ku gavumenti, kwogera ku bikolwa byabwe bibagenda mu maaso n'okukola mu gavumenti. Ekyo kyakimenyeewo. Wemba mbazizzaako emabega ku sovereignty bill eno. Sovereignty bill eno bukyanga ereetebwa mukwano gwange, njagala okutegeeza nti efeesinze black rushes okuva mu virus sectors ez'enjawulo mu Uganda. Bank of Uganda yagikuba. Tujjukira bulungi nnyo gavana yabalabula n'agamba bill eno ejja kubanga eteekawo, ejja ku destabilizinga economy y'eggwanga, era ejja kubanga ekyankalanya national reserves. Etya nga wano egenda kubanga mu temporarily egenda kubanga ekosa foreign flows, sente eziva ebunaayira nga zijja mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati oyinza okwebuuza definition ya foreigner kyeki? Ba critics saako ne ba opposition leaders nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, nga Fred Lumbuye ba pointing out be ba draft legally aba classifying dwa mu bago lino nga ba citizen aba raising dwa outside Uganda nti batwalanga ba foreigners. Kitegeeze beetunze
munnansi okumuyita foreigner. Etteeka lino kugambye lizze likubwa mu ngeri nnyingi nnyo nejjo juuzi obwakabaka bwa Buganda buvuddeyo ne boogera ku nsonga eno ne bukandula ku ddoboozi nga n'ekigendererwa nga byaga Buganda eyagala etteeka lino libeere nga liwerebwa kubanga ligenda tteekawo obuvuyo n'obukyabagamba by'enfuna by'eggwanga bigenda kutabangula ebintu bingi nnyo okubanga livoola ekitiibwa ky'eggwanga Uganda kutunda bannansi baayo nga babayita ba foreigners ekintu ekyo ekikyamu ennyo. So lino etteeka companies nnyingi ezivuddeyo okulikuba. Oli ku UG Update TV kosinziro bango otuwuliriza, njagala nkulekereko obubaka buno nakuwadde dda olabe biiru eno kiginnyonnyodde tutya, obwakabaka bwa Buganda bwagikubye butya. Yes, oli ku UG Update TV kosinziro bango otuwuliriza. Obwakabaka bwa Buganda bulumbye Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga za sovereignty bill abeere nga annyonnyola akana n'akataano. Wuliriza tunuulira anti olwo tuba tusimbudde. Buganda Kingdom ng'eyita mu Anthony General Mr. Christopher Bwanika agamba nti Kingdom eyagala okusupportinga efforts okusafeguardinga national sovereignty bill naye egenda mu maaso n'okwebuuza ebigendererwa ebiri mu biiru eno wammanga era ng'eyeebuuza bino tebigenda causinga harm ku constitutional mandate, ku traditional institutions saako n'abo abali ku abroad abali ku international interests. Abuuza nti okuwagira biiru eno twandigiwagidde naye tegenda kukosa cultural institutions, obuwangwa tegenda bukosa naddala ng'obwakabaka. Yo why abo abali mu abroad abalina interest mu kusupportinga Uganda saako n'obwakabaka tegenda kubeera ng'ebakosa. Kakati Obuganda bwatutta akaseera ne bwekkaanya ensonga eno ne bagitunuulira ddala bulungi nnyo n'enkaliriza ne basalawo bawandiike documentary nga bagenda mu maaso n'okwemulugunya ku sovereignty bill eno gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku UG Update TV kosinziro bango otuwuliriza. Obuganda bubadde butunuulira ensonga zino era nga bazekkenneenya nga balinze akaseera akatuufu bawulire ekigenda okuva mu komiti okuva biiru eno we yayiretebwa mu paaliyamenti. Kakati ng'ennaku z'omwezi zabadde nga 28 Obuganda bwavuddeyo ne bwesowolayo ne busaba Anthony General agende maaso n'okuraisinga ensonga eno, agende maaso n'okudraftinga ng'agenda maaso n'okuba nga adraftinga protection eya sovereignty bill eya 2026 era ng'agenda maaso n'okulabula nti provisions eziteereddwamu zandamininga constitutional freedoms era zinterruptinga development programs saako ne Ugandan investments climate. Bagamba nti biiru eno ekoseza ddala ebintu bino wammanga. N'olwekyo engeri gyegenda maaso n'okubikosa ate nga ffenna tuli mu Uganda, obwakabaka ne busaba Anthony General waabwe agende maaso n'okuwandiika ku nsonga eno era ng'agamba nti eno biiru byonna byonna ebiteekeddwamu biganyiddwamu kunafuya ggwanga lyattu Uganda na gikulula giserebya
ebeera okuba egende maaso n'okuddirira kubanga buli kimu ekiri mu kyandamindinga constitutional freedom mu byenkulaakulana. Kakati bo Buganda nga bwe tubumanyi bulijjo bugenda mu maaso n'okuba nga bwagala okuba nga butaasa Obuganda ku nsonga zonna eziba zigenda mu maaso n'okunyigiriza Munnayuganda. Kakati sovereignty bill eno eyafulumye bagambye tetugagiwa mwagaanya, tulina okugenda mu maaso n'okugyogerako tugitunuddemu tulabye ebirumira bingi. We tugitunuddemu tulabye ebirumira bingi era ne basalawo bagiwandiikeko. Era mu byawandiise Anthony General bye bino tugenda kuba nga tubisoma mu Luzungu ate era bwe tubivuunula. Our wish is to assist government and parliament in refining this legislation so that it truly serves its state's objects without harming the welfare of Ugandans. Bwanika agamba nti twandyetaaze okuyamba gavumenti saako ne parliament mu kufindinga biiru eno mu mazima gaayo ag'okusaavinga n'okutuukiriza ebigendererwa byayo, naye nga terikosezza muntu yenna, terikosezza Munnayuganda n'omu. Welfare kyategeeza welfare of Ugandans, Munnayuganda yenna gy'asinziire okuba nga ali, oba ali Abu Dhabi oba ali Dubai oba ali luddawa, ng'etteeka lino terimukosa. Y'engeri gye baagala okuyambamu gavumenti. Kitegeeza omulamwa gwa Kingdom okuwandikira gavumenti kutaasa Bannayuganda ku sovereignty bill eno. Bwanika era yagenze maaso n'okwongerezaako. He emphasized that the Kingdom, its position is not political opposition, but a contribution rooted in a partnership with the government. Yakatiriza n'agamba saagala mulowooze era saagala mutufune bubi nti Obwakabaka buli mu position oba supportinga mu byobufuzi ebiri opposite ne gavumenti. Ekyo saagala mukifune bubi, naye beegezaako kwagala contributinga mu nkolagana ne gavumenti. Bagezaako kwagala kukolagana na gavumenti. Era n'agamba these submissions are not partisan in nature. These submissions are not partisan in nature. Buganda regards itself as a partner of the government in national development. Era ng'agamba nti bino si bya bufuzi oba ng'obitunuddemu, wabula Obuganda bwagala okubeera nga bwetwala ng'ab'omukago ne gavumenti mu kuteekawo enkulaakulanya mu ggwanga kyayise national development, era tayagala Obwakabaka babutwale bubi na butandika bukulitisayizinga nga babulabye mu ngeri enkyamu. Era n'agenda maaso n'okutwalayo endowooza ye nga yeebuuza foreign definition kyeki, ba foreigners kyeki. Yeebuuza ba foreigners kubanga muteeka mu sovereignty bill eno munokeddwamu the foreigners. Bill etagetinze nnyo be bayise ba foreigners, era n'abuuza ba foreigners be baani. Bwanika agenze maaso n'okweshoninga. He questioned the bill's board definition of the foreigners and agents of a foreigner, urging that it risks misclassifying Ugandans in diaspora
and cultural institutions ng'agamba nti nno weebadde abuuza bbiiru eno abatuula ku board bamuwe definition bamuwe ekinnyonnyola abagwira ekinnyonnyola omugwirwa era n'oyo agenti w'omugwira era ng'agamba kino nno kigenda mu maaso n'okulisikinga oba n'okuteeka eggwanga ku lisiki ku nninga nga bagenda mu maaso n'okunokolamu kiraasezi z'abannayuganda bagenda babaawulamu ebiti eby'enjawulo abo abali mu Uganda saako n'abo abali abweru b'e Uganda bali mu diaspora nabo saako ne mu cultural institutions. Ndowooza Buganda Kingdom weekutte siwabi. Era agenze maaso n'okunyunya ng'agamba Ugandans residing abroad does not lose citizen. Ugandans residing abroad does not lose citizenship. Inti munnayuganda yenna akuziddwa emitala w'amayanja akuliddwa ebunaayira tekimufuula kumuggyako oba tekimuggyako kubeera nga mutuuze wa wano mu ggwanga erya Uganda. Era n'agamba when it comes to diaspora contribution to initiatives like the Kabaka Birthday Run and the Luwalo Lwaffe could it be unfair treated as a foreigner interference. Ekyabadde abuuza kibuuzo agambye nti wekijja kubano wekijja mu diaspora abacontributinga abagenda mu maaso n'okukola contribution mu bibiina binnakyewa mu nsonga ez'enjawulo mu Bwakabaka okugeza nga Kabaka's Birthday Run Oluwalo Lwaffe kiyinza okubeera unfair. Bano abantu we bati okubateeka mu ngeri ey'okuba nti bagwira era ng'abuuza mwe mulowooza kiri feya okubanga abantu bano tubayisanga abagwira ng'ate bagenda mu maaso n'okusapootinga ensonga zaffe mu Bwakabaka bwa Buganda mwe mulaba kijja. Ekyo kibadde kibuuzo eri Anthony General Mr. Bwanika mu Bwakabaka bwa Buganda. Era n'ayongerako n'agamba the kingdom also continues that donors funded programs supported by organizations such as UNAID, UNESCO and USAID could wrongly labeled Buganda as an agent of foreigner. N'agamba nti nno Obwakabaka abagezaako kudoninga n'okuleeta funds programs okuyamba organizations nga UNAID, UNESCO, SACO ne USAID kiba kikyamu nnyo okubatwalanga Abaganda okubanga ba agenti ba foreigners. Kiba tekijjayo makulu okulebolinga Obuganda nti agenti ya foreigner oba bino ebibiina muli USAID, UNESCO okubalebolinga ba agenti abamawanga ag'ebunaayira. Ekintu kino Obuganda bukivumiridde era bukirwana. Lino etteeka bagamba ligenda mu maaso n'okubeera nga likyoboola constitution y'eggwanga Uganda saako n'okunafuya enkulaakulana y'eggwanga Uganda ne bannayuganda obbajjako eddembe lyabwe. Kati institutions nnyingi ezivuddeyo kuba etteeka lino erya sovereignty bill kubanga mulimu hidden agenda gavumenti gyekweseemu era nga mulina etteeka nze njagala nkubuulire kibaagaana obugaanyi otteekamu ly'erinnya lya Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine kubanga ye target biiru eno yaleeteddwa ng'etagetinze omuntu.
wojja otunuulira mu byafaayo bya Uganda amateeka gonna ge bajja babaga galina omuntu gwe baba gatunuulidde. Jjukira etteeka erya UPDF Amendment Bill lyaleetebwa nga litagetinze Dr. Kizza Besigye saako n'ekibiina kya National Unity Platform abamanyikiddwa nga bafuuti soja, nga gavumenti eyagala etwala obuvunaanyizibwa bawozesebwe mu military court mu court martial, naye nga bano ba civilian bawagizi just ba kibiina. Kati engeri amateeka gaffe gye gayisibwamu ebiseera ebisinga tegatunuulira na ku negatively how it will impact the future of Uganda. Tegatunuulirwamu engeri ki gye gagenda kutyoboolamu future y'eggwanga Uganda mu maaso ga Uganda. Bo bakola bukozi kasita bibira nga tageti yaabwe eri confirmed mu kaseera ako. Abaga amateeka gano kibatunuulira naye nga tebakimanyi nti nno gye bujjako amateeka gano gagenda kwekuŋŋaanya gatandika okulumbagana eggwanga nga lijjo, gatandika okukuba mu abaagabaga ate nga temukyalina maanyi gabagajjawo. Kati weegutyo ne sovereignty bill yaleetebwa ku mmeeza ng'etaligetinze ab'ekibiina kya National Platform ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abo babbuloga abagenda maaso n'okuyitisizinga ku gavumenti ku bikyamu byekola baagala kubasirisa. Kyobola bajojjuuzi Muhoozi yavuddeyo n'alumbagana eggwanga erya Turkey ng'aligamba nga waagenda okugoba embasi yaalyo mu ggwanga erya Uganda singa tebasalendinge Fred Lumbuye buloga politician agenda maaso n'okwogera ku gavumenti singa tabawaayo mu mikono gyabwe kakubajjutuka. Jjukira nti nno Lumbuye abadde akyawera ennemba n'emisango zo deportation n'eggwanga erya Switzerland mu kooti omwaka ogumu emabega, niyo omusango gwe yaguwangudde. Kitegeeza nti nno gavumenti eba evuddeko kwabo abayayanira okufuna Fred Lumbuye. Kakati Muhoozi abadde amwesunze ennyo, kyebadde aluma omumwa ogw'engulu n'agamba kijja kitya kiyinzika kitya, n'agamba singa temunkole bye twagala ka embasi tugenda kasengulawo mu ssaawa mbulaga, abawadde ennaku ntono nnyo. Kati byebyo bigenda maaso n'okukolebwa muki mu gavumenti yaffe. Oli ku Yugi Updates TV nkyabongerayo, gwagala otwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwebale kujja mu comment section, mwebale kuteekayo obubaka bwammwe bulabibwa, mwebale teekayo eddoboozi lyammwe. Kakati Oweekitiibwa Anthony General tiyakomye ku ebyo byokka, yayongeddeyo n'agamba to designate families members as agent of foreigners in the profound injustice. The submission reads ng'agamba nti ekyokuddira family members n'obayita ba agenti ba foreigners oba obaggyeko omwagaanya ogw'okubeera ne famire zaabwe era kiraga injustice, tewali bwenkanya. Era teyakomye okwo, Oweekitiibwa yagenze maaso n'okwogera, yagenze maaso bagaziyizeeko ko wano katini. Teyakomye okwo, yagenze maaso n'okwogera ku slates, ku civic engagements, era n'agamba Buganda Kingdom egenda maaso n'okulabula. Yagenze maaso mu bigambo bye n'agamba Buganda Kingdom further warned that clauses in the bill could criminalize legitimate public engagement on the policy matters. Nti Obuganda, Bwakabaka bwa Buganda bulabula nti ebyo na byonna ebiri mu biiru eno bigenda maaso n'okubeera nga bizza amateeka, bizza emisango eri public engagement ku nsonga za policy. Buli kye beŋŋangamu kiri kyabikanga omuntu abazizza omusango, buli public kye yeŋŋangamu kuba kuzza musango, byemu ku biri mu biiru eno.
teyakomye okwo. Oweekitiibwa yagenze maaso n'okwongerayo ng'agamba any engagement on land rights, health or education could be interpreted as influencing government policy. Mr. Bwanika said, urging Parliament to distinguish between harmful foreigner interference and lawful civic advocacy clearly. Ng'agamba nti okwengejinga mu ttaka mu rights ez'ettaka mu bulamu mu byenjigiriza birina kubeera nga biinterpretingibwa nga influence etya mu gavumenti. Ekyo kyabuuza era n'agamba nti Parliament egene mu maaso n'okunnyonnyola wakati wa harmful foreign interference saako ne lawful civic advocacy. Ababinnyonnyole bulungi bannansi babitegeere. Era Mr. Bwanika yagenze mu maaso nga anokula obuwaayiro. Yagenze n'asunaasuna akawaayiro kano ng'ayita mu clause 13 on economic sabotage as a overly vague and